Waliwo akatambi akabadde katambula akavubuka akamu Kakiresi Akanyarwanda. Obuvubuka obwo butabani bwa Frank Gashumba era buli mu kuzannya loolo Frank Gashumba gye bamuwa eya divide and rule. Naye bannayuganda eyo stage twagibuuka era tuli babuufu okusukka kaawo. So bulenzi nga buno bwe buti babusindika bujje busige obukyayi mu bannayuganda naddala kabira yaako oba eggwanga lyako mwe kava. Mukimanyi bulungi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda tulinamu Abanyarwanda be bazaalidde wano era babaddewo nga beegazaanya bulungi nnyo. Bannayuganda babazaddemu n'abaana era abamu babawa n'obwami mu lukiiko e Mengo era abamu babadde n'amataka nga n'ebyapa babirina. So ffenna tumanyi bulungi nnyo ebitundu wano mu Buganda Abanyarwanda abo mwe basinze okusiisiitira era bw'oba teweerabidde ebitundu ebyo byonna byalonda enkyukakyuka, byalonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Njagala okimanye Museveni teyali musanyufu ate Museveni amanyi obuzito bw'Abanyarwanda era amanyi omutima gwabwe gufaanana gutya. Kyova olaba ayagala bakozesa nga bamasinale naye ate nga bwe nkugambye nti wano wabaddewo Abanyarwanda abazaaliddwa wano abawangaalidde wano nga tebalina buzibu bwonna na Baganda era Abanyarwanda abo nga Museveni bamukooye bamukyaye tebamwetaagirako ddala tebamwagala. Naye gwe tulowooza nti Museveni musiru olwaleero kuno ku TikTok okulaba nti eriyo abaana Abanyarwanda ab'obuwala abasituse ne beetunuzaamu amasimu ne boogera ebikikinike gavumenti ya Nakyemalira ate nga abaana abo bankyukakyuka bawagira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Gwe n'olowooza nti Museveni agenda kusigala atudde. Kuno ku TikTok mulina abaana Abanyarwanda be mumanyi ab'enkyukakyuka nga Banyarwanda pure naye nga bankyukakyuka ba message y'enkyukakyuka okufaako obufi. Kakati agenda kusindikayo obuvubuka nga buno bwasokoole Nakivaale wali mu refugee camp abuleete buzanye loolo eyo. Obumu babuteeka obumu bukola nga bushamba boyi mu faamu zaabwe bakawa essimu ne bakagamba kati gwe vaayo vuluga Abaganda mucyo bakusigamu bukyayi nti gwokyawa Abanyarwanda bonna. Na bano ababadde bavaayo aboogera nga batambuza message y'enkyukakyuka mu bannayuganda nga bazukusa Abanyarwanda bannaabwe abalala nabo bagalwa obakyayiremu nga bwavaayo bwati n'abako message gyayogera yonna ey'enkyukakyuka ogenda kumuyita mbega. Okategedde mwana wa ssebo kati kyebanoonya ku demoralizinga abaana abasituse okuvaayo okwogerera enkyukakyuka Abanyarwanda abasituse okuvaayo okutambuza message y'enkyukakyuka wano ku TikTok. Kati abo baagala nabo mubakyawe bugambe nze Obunyarwanda saagala kwesembereza nako wannako Obunyarwanda. Kati abutuuse ku extent nabo bugambe akatudde eno ono yayinza okutuprotectinga bano bayinza okututta. Kati eyo level twagibuuka era ndi wano okuzzaamu Abanyarwanda abali ku alaali Abaganda tebabalinaako buzibu era mulwanirire eddembe lyammwe Museveni lyayagala okubajjako nga bakyayisa Abaganda wano era Abanyarwanda bali solid muveeyo mukube obusajja buno nga bu Frank Gashumba muveeyo mukube ku mutwe buno obuvubuka obuvaayo mbu Bunyarwanda ne butandika okusiiga enziro n'okusiga obukyayi. Ekigendererwa kyakukyayisa mmwe abavuddeyo nga muyimiridde ku sayidi y'enkyukakyuka. Mukama abankuule.